Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba gende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbabuulire ku ddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okubeera nga mukomyawo ennyonyoogeze mu mubiri gwammwe. Eddagala lino lyangu, just nkusaba ofune gwe bayita omubisi gw'enjuki, ofune ne garlic. Funa ne garlic oyo, buli ku makya teeka amazzi mu kikopo, amazzi ago galimu ekibuguumirira ekitonotono. Kati wamala ogateeka mu ttampeko oba mu kikopo oba mu giraasi, funa garlic. Osobola okufuna garlic empeke nga 2, empeke ezo zisekule bulungi nnyo, ozisuule mu mazzi ago. Ofune n'omubisi gw'enjuki ejjiiko nga 3, obeere ng'oziyiwa mu mazzi ago, ejjiiko 3 oba 4, ziteekemu bitabule bulungi nnyo. Funa akasengejja obisengejje bulungi nnyo. Omala obisengejja beera ng'onywa amazzi ago buli ku makya. Kikole buli ku makya, amazzi gabeere nga galimu ekibuguumirira kitono. Kijja kuba kirungi nnyo. Kigenda kukuyamba ekisooka okufuna ennyonyoogeze z'omukwano mu mubiri gwo. Ekirala kigenda kukuyamba okubeera ng'oyongera ku mazzi, okubeera ng'ofuna ku mazzi ago ag'ekikyala. Kati n'olwekyo beera ng'okola ekintu ekyo buli lunaku. Gezaako okulaba ng'okikola okumala wiiki nga 3, ojja kuba olabawo enjawulo. Beera ng'onywa buli lunaku, beera ng'onywayo akakopo ku makya oba akagiraasi ku makya ng'ogenda ku mulimu. Kigenda kubeera kirungi nnyo. Kyemanyiize beera ng'okikola bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.